bwe bali nga talina nsobi yonna seeka. Era bwe abantu b'obeeramu bwe babeera nga tomulabangako bwe bali ojja kukyusa ku kifo ne gy'okolera ojja basanga nga gye bali bangi. Okakasa seeka. Tayenda tabba tavuma tayomba ta. Waliwo n'omuvubuka atuuka okuwasanga wa myaka 38 nga teyeegattanga na muwala yenna wano mu Uganda. Ongambye ekipya. Kale tugenda mu kusiba olunaku olw'enkya seeka. Omuntu yandibadde yeeyisa atya mu kisiibo? Ekisiibo embeera ze tweyisaamu zonna nga za mpisa nnungi musiraamu z'alina okubeera nga yeeyisaamu, kubanga omubaka atugamba sallallahu alaihi wasallama nti la yu'minu ahadukum, tayinza kubeera mukkiriza omu mummwe hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi, paka ng'ayagaliza muganda we ekyo kyayagaliza omwoyo gwe. Buli kye weeyagaliza nga kirungi beera ng'okyagaliza munno, buli kyotamwa tokikola munno. Bw'oba toyagala kuwaayiriza naawe towaayiriza munno, bw'oba toyagala kukubba tobba, bwe kisanyusa taliiyo. Bw'oba toyagala kukugeya naawe togeya, kuba bwe kisanyusa taliiyo. Taliiyo n'akamu n'akeddagala. Era bw'oba toyagala lugamba teriyo ava mu loogi oba ng'ava kubba n'agamba eggulo nassa akasimu ku paaka. Boogerako mwogere, n'olwekyo tewaliiwo ayagala kibi ku kyogera. Ate emimwa gino gy'olaba tewali muntu ayinza kunenya mumwagwe mukyala Aisha nti nze naliŋŋaanye okwogera ebigambo ebyo naye nabadde neebasa omumwa guno nagenza okuzuukuka nga gwafubutudde dda ebigambo. Ebeera straight contact n'osinzira n'ogamba kangeye oba kannimbe. Ani atalina kusiiba? Atalina kusiiba eddiini Qur'ani etugamba tukigatte wamu, ani yandisiibye ani atandisiibye? Atalina kusiiba Qur'ani etugamba nti omuntu bw'abeera ng'ali mu lugendo, mu lugendo nga traveler. Oyinza okuba nga kangeze n'embalala, oyinza okuba nga ogenda mbalala baso gye tuulamu ssaawa 4 ng'otudde mu kifo eki. Kati embeera ezo olw'okuba bulijjo oba toziwangaaliramu, ennya osobola oziwangaaliramu nga tolya naye nga toli mu safaari, naye okutuula ku katebe kano akamu okumala essaawa 4 bw'owulira nga toomaleeko osobola okulya emmere. Oba oyina omukisa ogwo Katonda yagukuwa ti bw'obeera ng'oli mu lugendo osobola okulya, ng'olaba nti toomaleeko osobola okulya. Owokubiri, bw'obeera ng'oli mulwadde osobola okulya. Obulwadde ng'omusawo omukenkufu oba naye wennyini nga weeraba embeera zo tize buli bwe ziwera ssaawa 7 mpulira ng'afa nga n'ekyenda kivaayo ng'olina rusaazi, bwe tokkirizibwa kusiiba. Naye bw'obeera ng'oli mulamu oba oyina okusiiba. Omulwadde tasiiba n'ali mu lugendo naye tasiiba. N'omukyala bw'abeera mu biriro yaffe naye tasiiba. Naye tasiiba. Amala kutukula n'alyoka asiiba. Mpozi waliwo ku nsonga eyo waliwo ekigambo ekirala abakyala bakikola naye tekibeera kituufu oluusi kyaziyizibwa. Qur'ani etugamba omukyala bw'amala okulwala n'awona atugamba nti fa iza tatwakharuna, omukyala bwe babeeranga nga bawonye fa atuhunna min haythu amalakumullah, kati mwegatte nabo mu ngeri Katonda nga gye yabagamba. Naye waliwo abakyala abeesiba abaami baabwe. Sikitegedde seeka. Okwesiba omukyala yate gwe toli mukyala osobola okulwala n'owona ku ssaawa 10, omwami n'ajja ku ssaawa 2 n'ekitundu n'omwesiba
n'omulimba tonaabye tokkirizibwa kwegatta naye nga tonaabye naye tonaabye n'omwesiba ate okusinziira ku bw'amakyuwa nga takyakubuuza nti oba ng'ayisa wanaabyeko kuba amanyi oba oyina okunaaba ekyo bakikola nnyo naye zambi ddene nnyo omuntu akola ekyabeera mu okunaaba okuddamu okufuna buddu eri gye tuyita total ablution bw'otakikola obeera mu kukolimire buli lwokikola eddiini yakiziyiza omala kunaaba ng'owonye omubiri gwonna n'olyoka weegatta n'omwami kati awo twogera ku baami omwami n'omukyala abafumbo mu butongole abafumbo mu butongole ne bwotaba mu bufumbo mu butongole ne bwotaba mu bufumbo mu butongole haramu abeera haramu ne gundi naye ebeera awo wennyini omufumbo ono atali be batawoowa bakkirizibwa okwegatta mu kisiibo ekisiibo ebintu bisatu tebikolebwamu misana ekisooka ekiyitibwa okusiiba imtinaul akiru kwe kweziyiza ekyokulya wal akiru washurubi n'ekyokunywa n'ekyokulya n'okwegatta n'omuntu yenna naharan obudde obw'emisana okwegatta okulya n'okunywa tubikola budde bwa kiro kati okwegatta kuno kuli kwabo abafumbo abawoowe abagenda ku buli n'omusiraamu yenna buli mwaka siraamu konna naye nga tosiibye ebyo era tobikola sikitegedde nga tosiibye bwe mba sisiibye that means nsobola okulya naye ebyo era tobikola era teweegatta era teweegatta ne bwe buba bwa kiro oli furi ekiro naye sigamba kwatali gundi kwatali muwoowe kuba oyo ye takkirizibwa misana n'ekiro exact kiki mbadde nnoonya takkirizibwa misana nakiro kubanga omubaka yatugamba nti omuntu bw'abeera nga tawasizza nga tebamuwooye aba alina kubeera ng'asiiba obudde bwe bwonna kati gwe bw'obeera nga toli muwoowe ogenda kusiibuluka ku asuli olunaku lwe tuli kuwoowa ku asuli oba ku ssaawa 10 lwogenda okusiibuluka ku olwo naye obeera mu kusiiba obuwangazi bwo bwonna toyina kukola kikola kyonna newe tuba tetuli mu kisiibo tuli mu kusiiba seka abantu nga bakoze ebikolobero bw'oba olina kusiiba obuwangazi bwo bwonna okay so twogedde ku bana abantu abatalina kusiiba twogedde ku abatambuze ba travelers netwogera ku baradde netwogera ku bali mu nsonga then in case nga basiibye waliwo ekikyamu kyonna kiba kikoleddwa nti abadde atambula naye ye neyekaka n'agamba nti okusiiba kiba kibi kiba kirungi Qur'ani etugamba bwe mala okutunnyonnyola ebyo byonna wa in kuntum fi safari wamubeera mu safaari oba omuntu yenna ng'ali bwati oba bwali bwati naye asembyayo n'atugamba wa anta suumu khayrun lakum naye bw'obeera ng'oli omulwadde akkirizibwa okulya naye bw'obeera ng'ekirwadde ng'owulira tekikkosa nnyo osobola okugenda nakyo n'osiiba bw'owulira nga safaari osobola okuminkiriza ogenda Dubai saawa 3 oba otuuse ogenda gundi oba otuuse atugamba nti wa anta suumu khayrun lakum naye okukuminkiriza n'okusiiba kyekisingako obulungi ate in kuntum ta'lamun bw'omubeera nga mumanyi wadde omukisa weeguli naye agambye baweeka oba tozizza musango ofuna extra mpeera ofuna extra mpeera kale ekibuuzo kyange ekyandibadde kiddako biki omuntu byakola ebyonoona ekisiibo byonoona okusiiba mulimu ebinene ebifuulira ddala omuntu nga ye ali ku haramu mulimu ebinene ebifuulira ddala omuntu nga ye ali ku haramu okugeza omuntu bw'alya mu kisiibo
nga toyina nsonga yonna gwe ngaayisha kati n'oli ekyemisana nti gwe wamanyira olya breakfast saawa 4 saawa 7 olya emmere Qur'ani etugamba Katonda eyatutonda gw'olina okusiiba emyezi emirala 2 bwemba nnyonoonye osiiba emyezi emirala 2 naguno n'ogumalako mutatabi'aini ate nga giddiriŋŋanye ogeza bw'ofuna ensonga bwe toli mukyala tofuna nsonga eyinza okukulwaza n'otasiiba akuba emyezi 2 nga giddiriŋŋanye zino ensonga zaffe kikulaga nti haramu munene nnyo nedda seeka ensonga zino kintu kiri nakyo buli mwezi abakyala tugenda mu nsonga kati ezo ennaku 3 oba kale wiiki gye mba sisiibye nina kugisasula na myezi 2 ennaku 3 zino eza halaali ezo toziriwa naye bw'ofuna akalala konna akakkosa n'ogamba nti sijja kusiiba ezo 18 zibeera nfu oddamu buto n'obala omwezi gumu 2 3 nga nsiiba so atuli ku nsonga biki ebyonoona ekisiibo ebyonoona okusiiba mulimu amazambi amanene okwegatta emisana ekisiibo kibeera kifu ate obeera n'ekikolimo obeera mukolimire pulasi n'ekisiibo kyonna kibeera kifu ekyokubiri okulya emisana era obeera mukolimire era ekisiibo kyonna kibeera kifu kati ate waliwo ebya haramu bino si bitonotono okulimba kunene nnyo naye okulimba kinene nnyo naye bw'olimba empeera zikendeera birala bikendeeza empeera okuyomba okuwaayiriza bwe bityo waliwo ebitatta kisiibo naye ate nga bikendeeza empeera oluusi n'obanga n'asiibidde obwereere kubanga gwe ku 10 ate bakutoolako ensanvu ate wano bajjeko 2 bajjeko ki ogeza kati makisi ziri 10 walimbye munno wageyeza okoze olugambo koze bwoti ogenda okulaba empeera nga zikendeera zigwawo byonono ki ebinene bino byetulaba ebinene byogamba nti kino kinene kisusse ebinene biri 3 okulya okunywa n'okwegatta n'omuntu yenna emisana okulya okunywa n'okwegatta emisana byonoona kibonerezo ki ekiweebwa omuntu oyo aba yonoonye asiiba emyezi 2 naguno ogumu G3 mutatabi'aini nga giddiriŋŋanye kyekibonerezo kyokka n'olyoka oyogera ekigambo ekigamba nsaba Mukama Katonda onsonyiwe nalidde mu kisiibo oba nakoze bwe nti ng'omaze ogimalayo nga si byangu seeka ate abantu munaye tebabifaako nina ekibuuzo ky'esswala waliwo esswala eno tarawe yateeka nina okugisaala anti kakati buli bawulira nga mu busiraamu ekintu kya faradha kitegeeza ekiragiro kya Katonda ng'okusiiba waliwo empeera z'omuntu zaafuna nti ye asiibye nga talidde kantu konna kabe nga yeedibaze n'akola ebirala ezo empeera weeziri oba 10 oba 2 oba 3 ez'okusiiba ekiyitibwa okusiiba kati ate waliwo okulongoosa n'okukola obulombolombo bwonna obugendera mu kusiiba ne kati obuuzizza ki ogambye nti mpeera ki esswala eno eya taraweehi esswala ya taraweehi waliwo ebintu mu busiraamu ebiyitibwa sunnati muakkada nabbi kyataalekako obulamu bwe naye nga si kiragiro tiyakisaako nnyo nti ataasaale ajja kuba mukafiiri oba ekisiibo kijja kufa etalawiya tetta kisiibo kisigala nga kiramu etalawiya tekola kitekola naye bw'ogisaala ofuna empeera nnyingi nnyo ate nga bino byonna tubikola kufuna mpeera kyova olina okubeera ng'ogattako ettalaweehi osobola ogisaalira awaka tebeera muzikiti wokka nga ggwe yaliira omusaala gwo
osaale raka bbiri otoole salaamu osaale endala bbiri otoole salaamu osaale raka bbiri endala otoole salaamu osaaleyo endala si ya muzikiti nsobola ogikola nga nze omuntu nawaka ogisaala nawakangisaala naye kibi abantu bangi balemesebwa okukola eddiini ng'alowooza nti mwonoonefu ogeza ku ekyokulabirako seeka ayinza okuyirimula awo ng'asomesa sigamba gwe n'asoma abenzi nga mwoli abanywa omwenge nga mwoli abalyaza amaanyi nga mwoli ab'olugambo nga mwoli n'ogamba obanze n'ebyokusaala mbikole ki mulaba buli kyayogedde kyonna kyonna ate buli kimu kiriko omuliro gwako ate omusajja abisunsudde katonda agamba abo abaddu be aya mweri mu Qur'an agamba nti ya ayuhala nti kuli ya ibadiya allazina ashrafu gamba abaddu bange abo aboononefu gamba abaddu bange abo aboononefu la takinatu min rahmatillah tojjanga yesuubi eri okusaasira kwa katonda tobeeranga awongoze ndi mwononefu katonda yanvaako atugamba inna allaha yagafiru dhunuba jamia yasonyiwa ebyonoono byonna asonyiwa ebyonoono byonna waliwo omuntu akola ekyonoono naga anja kwetonda mungu anansonyiwa byonna katonda abyagala akusonyiwa n'okikola ng'okigenderedde ne bw'obeera muloogi naye ng'oli musiraamu naye ng'osazeewo ogenda wa kuba tulina poliisi egaana kukola ki kugenda omulenzi bw'abanga tannajja ng'okyamulinda n'owulira ku wodi Kampala kuba abaamuno babeera muzaamu ng'osaalawo ng'osaalawo zuhuliyo olina okufuna mazambi abiri eswala ogirese ate n'okwenda afunako ezambi limu lya bwenzi kuba kino kyekikujjako kiri bw'ate kati obikoze ate ogasa amazambi abiri owulidde nga baaziina akafu kayonjo ate ogaanye okusaala ekimu kijjeewo osigazeeko kimu ekitegeeza bana bakola ekintu akola ekibi ng'akimanyi amanyi ajja kgenda yeegayirire mungu amusonyiwe era katonda yagamba nti singa twali tetumusobya ffe nga tetumusobya yanditonze ffenna yanditusse n'atujja mu nsi n'atondayo abaddu be abalala abamusobya ate nga bamwetondera nga bamusaba obbasonyiwa Allah yagala nnyo okusonyiwa talina kyonoono kyatasonyiwa naye ffe ffennyini yeffe twewayo nga yenda ku mukaagundi nagira ebyokwenenya kambiveeko apaana katonda takoowa oli ku makya amalungi tulina Sheikh Mbogo okuva mu Supreme Council eyawano e Kampala azze okuba nga atuwaayamuko naye ku nsonga z'ebuyisiramu naddala mu kiseera kino ekyekisiibo osobola okuba ku nooti 7.22936 gwenna alina ekibuuzo kiwandiikiddwa okuba nga obuuza Sheikh Mbogo nkubuuziza ku swala eno ya tarawiya tarawiya mu Luganda yes tarawiya waliwo eswala gye tusaala ekiro ku ssaawa 9 erina makulu ki eyo eswala erina amakulu katonda ajagala nnyo ajogerako mu Qur'ani n'agamba wa minal layli nti ne mu budde obw'ekiro muzuukukengako muwanjagalire Allah subhanahu wa ta'ala omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nti akrama ma yakuna abdi inda rabbihi ewala ennyo mu bwengula omuddu waabeererako ne katonda we bwe budde bw'ekiro ng'avunnamyeko ewala ennyo mu bwengula omuddu waabeererako okumpi ne katonda we yessaala y'ekiro eyo ng'agisadde n'amusabiramu ebigambo ng'ateese bw'ati omutwe ku ttaka ebigambo byensaba nina kubanga ntadde ne bwe mba maze ovunnama bwoti anti kuvunnama ranka ya Allah yokka sifukamira ne ngamba nti kala sujudu yesingako okufukamira ate kyo kuba eyo ranka ne kabaka tebagimuwa ne pulezidenti Museveni tebagimuwa naani ya katonda yekka y'okuteeka ekyenyi ku ttaka
ati kiteeke ku ttaka ekyenyi ogambe ya rabbi ngeza bugeza sigamba ogambe ya rabbi ayi Allah nze omuddu waayisomanyi naye omusajja aganye okumpoowa abuzaabuza bino na biri soogera ebyaddala sibimanyi kino ayi Allah nsaasire omulondeza akkirize ogenda okubaawo nga kimaze okubaluka oli yakutandika yantandika ompadde akakodyo ke mba mpitamu asobola okumpoowa nze sigambye soogera amazima tuli mu studio nze simanyi oba byebyo seko olina engeri gyosabyemu essaala eyo abantu abasinga obungi bamanyite eddiini y'obuyisiraamu okusaba mungu olina okuba nga omanyi oluwarabu osaba mu luwarabu nsobola okuba nga simanyi kwogera luwarabu nga mmanyi essuula zino eza bulijjo zenjogera nga nsaba naye bwe mba ntuuse okusaba ekyange ng'omuntu nsobola okusoma mu lulimi olwange lwentegeera oluzungu any language nga ntadde omutwe wansi obusiraamu buli international mu nsi yonna olidde kati nze ndiseeka naye ndi muganda olidde ekitali ku bannaffe balala kati nze bumpa abarasha oba abaamerika oba abasudan oba abalibya nga vukuli etuuse mbakulembera ne tusaala olidde naye faaza omumerika ono tasabisaawo misa Katonda mwana takimanyi mu Luganda bano kye bawulira abalala Katonda mwana alina kukyogera mu Lulasha nife tugamba Allahu Akbar obusiramu sereero oba oli wa myaka 3 eswala gye tusaala mufuti w'e Makka Indonesia Malaysia Kuwait Iraq Iran bonna gy'osaala ewo ne mufuti gy'asaala n'omulala temuli mu byanjawulo naye kuno okusaba ogasa ebintu bibiri eswala tubeera mu kusinza erina orders ne instructions zo ebeera mu Luwarabu kubanga lugatta abantu bonna ne bwobeera ku leediyo ne baziina omanya abasiraamu bagenda kusaba owulidde ate okwaziina kwonna era kufaanagana naye kati kuno okusaba kwosaba mu lulimi lw'oyagala bwonna era oyinza n'okusaala yaawe eswala bagiyita swala ya kyetaago yetyeyo kyetaago n'osaala era akabbiri nga bw'osaala kati bw'otuuka ku sujuudu wano bw'omala ogamba subhaana rabbiyal aala n'ogamba ayi mukama Katonda ngenda mu kooti ku ssaawa 8 naye omusajja omumanyi ddala mpaayiriza nsaba onkolerewo ekyenjawulo mpweddeyo obwongo okujja kumbikwasizza ggwe n'okomawo n'otoola tahiyatu n'otoola salaamu n'ogenda eyo swala ngisaala ddi obudde bwonna weofunira ekizibu kyebaba bayita abasiraamu abalogo musajja ava kutama wali y'obulamu bwe bwonna yabukwasiza Katonda agambye ayi Allah mpweddeyo ate ayisa nsinza ssente bulidde naye amazima ge gano naye ngenze ekyonoosalawo kyonna ngesawo nyambe basi agenda okuvaawo ng'okyuse ng'otandika kwogeza bitege omukyala ali mu nsonga talina kusaala n'okusiiba ye nze omukyala nga tugeze ndi mu nsonga sirina kusala sirina kusiiba naye nga nina kye nandyagadde okusaba Allah osaba Katonda musaba ne mukireera ozuuka ku ssaawa 8 oba 6 n'ovunnama wansi n'omusaba by'oyagala okuvunnama era nkeesembayo obugonvu eri Katonda ne bwe mba sisadde akazi n'endala still nsigala nsaba ne bwe kijja kuziwano ng'oli mu studio oli awo funa akadde lanka eno yiyo ekyenkyange kikiri ku ttaka nkusaba kino na kino na kino omwondeze kino ompisizeewo kino ompewuulire kino kino kiwugule kigende ekibuuzo kyange ngenda kuba nkibuuza nga tukomewo katusooke tuwumulemuko katono then ate tukomewo abalina ebibuuzo nammwe musobola okuba nga bukuba amasimu gano
Omuzadde toddamu kuluma mutwe nakwesitwesinga wajja ogenda okusomeseza omwana wo kankwanjulire essomero limu lyokka erigenda okubangulira omwana wo naawe osiime Kings Foundation Junior School lisangibwa Bugabo Ntebe okyamira galuka ku stage nga tusomesa abaana abawala n'abalenzi okuva ku nassale okutuuka ku primary essomero yadde ne boarding okwewandiisa kugenda mu maaso tulina center number ate nga tulina n'emmotoka y'essomero tulina compound engazi obulungi eyamba omwana okwetaaya okumanya singawo tukubireko ku 0782 55 62 76 oba 0703 92 53 33 n'olwekyo omuzadde tuwa omwana wo kubanga Kings Foundation Junior School without knowledge people perish. Abooluganda mukama waffe omulungi yeebazibwe tukwaniriza ate ku saviisi z'omusajja wa Katonda Pastor Jengo Andrew Abizaayo eri gwe wenna atasobodde okusaba naffe olunaku olwokutaano n'olunaku olw'Essande. Saviisi zaffe zigenda kubanga ziddibwamu olunaku olw'Emmande paka olunaku olwokutaano zigendanga kubeera ssaawa 4 ez'okumakya ne ssaawa 4 ez'ekiro. Saviisi zaffe tozikisubwa wano ku ABS TV. Mukama akuwa omukisa. Shalom. Ali ne Sheikh Mbogo kyatusomesa nate ku embeera y'omuyisiraamu. Seka etugeredde mukuumula madini n'ekibuuzo amakulu ga daaku kulya kutusembayo okulya si kikyo makulu ki agali mu kulya daaku? Daaku nnungi nnyo era okulya daaku si kulya kukavalinga njala ya misana. Okulya daaku kufuna mpeera eri Katonda nanyini tulagira kisiibu eyatulagira okulya daaku bwe sijirya sifuna mpeera era yatugamba anti osiiba kufuna mpeera kale ate lwaki gwe toyagala kugirya ate ofuna empeera olina okuzuukukako n'ogira era bw'obeera nga toolye ng'owulira gwe wakubidde ddala fuulu oba tewakubye fuulu naye bw'otyo bw'olya lwakiri ozuuka n'onywayo giri doozi y'amazzi emu bw'eti era ofuna empeera za daaku. Naye si kiragiro nti kiri awo daaku muntu kubeera ku pureesa daaku tugira kufuna mpeera kuba mubaka atugamba nti mulye nnyo daaku kubanga okulya daaku mulimu empeera mpitirivu nnyo. Okuzuukuka ku lwa Katonda imagine ogenda kunywa caayi oba kikopo ky'amata oba ddoozi y'amazzi ate n'ofunamu empeera olaba ezo empeera zo tezirina kukuyitako. Daaku eno nina kugirya ssaawa mmeka era eggwako ku ssaawa mmeka? Daaku kisinziira naye omubaka yatugamba daaku tugisembyengayo nnyo ku ssaawa 10:30 ssaawa 10:30 exactly 11 oyinza okulya daaku naye kasita ekiro kigira bwekiti akamyufu ebya daaku bibeera biwedde awo oba oleeta nniya yakusiiba ate daaku tekugaana kusiiba nti saalidde daaku sijja kusiiba si mawulire temuliimu kuba bw'ogamba nti mbwe enjala ejja kukuluma nnyo tusiiba kulumwa njala ku lwa Katonda eyimu y'okusiiba. Tusiibulukuka ddi? Tusiibulukuka ssaawa mmeka? Ng'enjuba egudde bwegwa ku ssaawa 2 bijja kulema wetusiibulukira
ntegeera nti enjuba okimanyi abantu abamu tebamanyi nti enjuba erina kugwa bwete naye okusinziira ku situation y'ensi ya buli muntu gy'abeeramu kati essaawa omanya enjuba bulijjo egwa ssaawa emu n'eddakiika 10 n'omanya enkuba ne bweneeba etonnya ng'ekire kyebisse bweziweeremu 10 nja kulya oba 12 ana ogunjufu bwajja nnyo kati buli kintu kyonna kirina engeri gye kitambulamu. Seka tulina abantu betulaba ng'asaala naye asaala atudde bw'ati n'atavunama wansi abo baba banjawulo. Oyinza okuba ng'oli mulwadde waliwo omukadde ng'okuva wansi ayinza obutafunyola magulu osaala engeri yonna gy'oba osobodde bw'obeera ng'osobola kwaliira musaala gwo wansi n'ofukamira gambiraawo nti Allahu akbar otandika okusaala mpola mpola. Bw'obeera nga tosobola kukutama wansi ng'ensingo teeveewo oba omutwe gukuluma muno saaliraawo sujudu gisikire wano Allahu akbar subhana rabbiyal aala subhana rabbiyal aala sami Allahu liman hamida bw'oti osaaliraawo eswala ebeera ntuufu naye era nti eyimiriddewo. Nga tumaliriza nina ekibuuzo okwesabira n'okukusabira kambyawule bwe nti mpise seeko jjo nsabireko onnombere ku dduwa nange okwerombera edduwa oyise Umaru mpise Umaru ajja nnombere edduwa Seeka Umaru akusomera edduwa nange okwesabira nga nze omuntu tugeze siyise Umaru nze neesabire kusaba ki Mungu kwawulira okusinga oba kiki ekyandisinze kino gwogenda okinzivuunulira Katonda yagamba nti okwanukula n'okusaasira kwa Katonda kuli wamu n'abantu bali kitole. Edduwa y'omu teyenkana naye ababiri ojja n'oyita banno nti munsabireko nti musajja aganye okumpa obwa naye nsaba tusome ku dduwa eno owulidde kati bwe tubeera nga tuli babiri teyenkana nga ggwe y'omu eba yeeyongeddemu valiyo ate bwe tubeera basatu bwe tubeera bana bwe tubeera 10 ffenna ng'omulamwa gwe gumu tetwenkana n'omu ffenna tuba n'enniya emu kuyamba ggwe. Obwennyini awo tulina edduwa z'omu kisiibo 1 erina kukolebwa ddi wiiki esooka nga ekisibo kitandise wiiki esembayo wakati ddi tewali edduwa za kisiibo abantu abasinga bakola nnyo edduwa omusiraamu obudde bwonna asoma edduwa era tewali na bya 40 obudde bwonna oba nnaku 3 oba 5 oba 4 ng'ofiiriddwa munno omusabira edduwa oba ekiro mu ttumbi oba budde ki Seka teri dduwa ya 40 nti 40 gayiseewo omuntu afudde ne bamusabira edduwa tegayina we baagawandiika naye kubeera kusaba Katonda kati toyinza kugaana oli kusaba Katonda teyasabirwa 12 oba lwa 3 oba lwa 4 oba lwa 5 oba eryataano ababigaanira ddala. So mu kisiibo tekiriyo nti teri dduwa ya kisiibo wabula okuyitiriza ennyo mu kusoma edduwa. Kiki otegeeza okuyitiriza ennyo? Okusingako nga mu nnaku zino bw'oba obadde okuyitiriza ennyo okusoma edduwa. Ani yandikoze edduwa eyo? Gwe wennyini gw'ogyekolera oba tosobodde oyite abamanyi. Nokyengezaako okugamba ani yanditegese edduwa nze nga nze nsobola okugamba nti teriwo muntu nti Seeka gwalina okutegeka edduwa eno nti amaka ga gundi gatuukiriza kino eno ge galina okutegeka edduwa eno. Gwe wennyini gwe wetegekera edduwa n'ofumba n'abantu bo ebibagenda okulya n'obayita ne bakusabirako eri Katonda. Kale avuddeko ogwembadde njagala okukwata mu dakiika 2 zokka Seeka obugambo bw'obusembayo eri abayisiraamu nga tuyingira omwezi guno ogwa Ramadan. Ekisooka basiraamu bannaffe mwenna bannayuganda okutwalira awamu Ramadan Mubarak. Allah tuwangazizza n'akutuusa ku mwezi ogwa Ramadan. Tweddaabulule
embeera zaffe zonna Ramadhaani kuba kwokya amazambi byonoono byonna muddire ebyonoono byonna mubisuule ku muliro. Abakyala abali mu maka abaami mubayise bulungi bw'obeera ng'obadde nakapankala biki mu Ramadhaani yogeza kirimi ng'oyogera n'omwami wo, ne bw'obanga tokirina amazzi ag'okunaaba bwe gajja mugambe nti Haaji amazzi ngataddeyo era ajja kuwulira weseemu embeera zonna Nseka ate abaami bano ababadde bakubiriza abakyala abaami gabagola n'oyingira abaana ne badda eno n'eno ne bakulengerera eri maama kayihula ze n'otuuka mu ddiiro ng'onaddusa agenzeeyo kayihula oyingira babeera nga bakutuuma kayihula erinnya mu kisiibo bali kuggyeko obeera omuntu omulungi kubanga tugenda mu mwezi gwa Ramadhaani. Nsaba nkwata essimu eno wadde bakubidde mu kaseera akakyamu. Hello. Nkale sabuna ije baliko. Wangi sebo? Mbuuza mukwano. Okay, kale sekagenda kwakuddamu. Hello. Hello. Nyabo. Hello. Wanji sebo? Nkale sabuna ije baliko. Nkuwulira sebo? Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nkale mama na ije baliko. Okay. Hello. Wanje. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tasobola kukola ki? Okay. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ekizo kyembuuza. Yes, sebo. Eswala ya nga Sheeka wagambye eswala y'osaawa omwenda. Bagisaala batya? Okay. Producer nsaba nkwateko ono yekka. Hello. Wanje. Yebale kunyaba. Kale sana ije baliko. Nkuwulira sebo. Mbuuza. Mbuuza Haaji oyo. Yes, sebo. Nze siri musiraamu. Naye wemba ne muganda wange mukwano gwange nga musiraamu nsobola okumusiibirako. Okay. Kale. Tutandikire ku oyo Seeka mu bukadde akatono ddala olwansonga tetulina time. Ono si musiraamu naye alina mukwano gw'omusiraamu asobola okumusiibirako. Kibanga kuwolekera ku munno. Okay. Ate kati oyo omuziirizaawo. Ategedde si musiraamu asiibirako musiraamu. Kati oyo mugambe nti ate okola bubi. Oba akola kirungi. Agende mu maaso. Eswala y'essaawa omwenda bagisaala batya? Osaalira akabbiri naye ng'oli ofuna wuzu n'osaalala akabbiri n'ogenda mpola mpola n'olaajanira Katonda wo ebizibu byo. Okay. Okuwasa omukazi atali musiraamu kive? Si kive. Naye omukyusa n'asiramuka. Bw'atakyuka waliwo ebbanga lye tumuwa. Bbanga lyenkanawa? Bw'agaana kubanga Qur'ani yatugamba temuwasanga abantu batali banzikiriza zammwe kujjawo nga bamaze okukkiriza obanga muliko endagaano engere. Bw'agaana tomuwasa? Mu bbanga bwe riti neetegereza busiraamu bwe bugaana tomuwasa. Ensi ya Katonda ngazi. Okay.
ekisibo kitandika ddi ono yabuuza ekisibo kitandika nkya maama ekisibo kitandika nkya okay ono yabuuzizza nti si bawoowe naye asobola okufumbira omwami we mu kisiibo nti okutabika ebintu bino naye okusinziira ku generation okusiiba n'okuwoowa so tewali zambi linyingira mu linnaalyo kaakati ono bw'osobya kino oba tosobezza kiri kyagamba nti si muwoowe naye asobola okufumbira omwami we n'asiibulukuka omwami we tugeze asiibye omwami ani yamumuwa tabawuwe oyo mwami takimanyi kyayogeddeko takimanyi takimanyi omwami si wuwe naye kiryokka okubanga mufumbidde abantu abo olaba ekibuuzo ng'ekyo bamalaya bano balaba ayisa bano be bagula babeera ku nguudo oyo abeera kale okusinga ate oyo kabisa oli lwe bamugula lwokka lwafuna omusango ono agufuna ne batamuguza naye ono ayoza engoye z'omusajja afumba amazzi akola ki ye asiiba mu mazambi meereere omwami nga sibawowe n'omukyala talina kumukolera kintu kyonna omwami alina obyekolera na buli kyomuwa kibeera haramu omusajja ebeera seeka amazambi nga tukoze mangi nnyo simanyi omwami yalina abudallah bw'abanga si mufumbo nti muwoowe buli kyakuwa haramu naye oli ye ayeetunda yafuna omusango ogwo gwa bwenzi bwokka ngaddayo eka ng'alinda temulimu bwakwoza ngoye temulimu kyamisana temulimu awo njagala okutegeera abudallah yalina okweyoleza engoye nange nina kweyoleza zange bwe tuba tubeera babiri buli omu ayoza ezize n'okufumbafumba bibiri ekitegeezo nagenda okufumbira omwami we abakoze ezambi lyamaanyi temulimu makulu webale nnyo seeka okutukyalirako okukuba aba mulungi ennyo okusinga oyo kuba y'omusanga afuna gumu kale tujja kwongera nate okukwaniriza ku programu eno amakya amalungi webale nnyo okuba nga otukyaliddeko mu kaseera kano amiina kale programu bwete wetambule tubadde mu kafubo ne Sheikh Mbogo Viridoli nate mu kakiiko mu council ya Uganda Muslim Supreme Council Old Kampala javiridde kale javiridde nze naluija Aisha kubanga nkutusako programu eno nate ogidde wa King's Foundation Junior School tulabugane olunaku olw'enkya tubagaliza ekisiibo ekirungi tugezeeko okulaba nga twesonyiwa amazambi agamu nga Sheikh bw'atusomeseza olunaku olwaleero musiibe bulungi bye bye